Kansooka kulamusaako muganda wange gwe wenna ampuliriza yonna gy'osinziira okwetoolola ensi. Nange gyendi eno mu mikwesese nga bulijjo. Nkyamuga era ekinja nga maze kubeera nga munnange nkijjako zigometa yaffe bwetyo mu Bank of Uganda butereevu. Eno nno munnange eriyo bingi ebyokutangaaza, ensi yonna ekitegeere anti omutimbagano gwajja. Tulina okubeera nga buli kagwawo tukategeera era tukasunsule akawunvu n'akagga. Kakati munnange sente ezigambibwa okubeera nti zabbibwa mu banka eno enkulu ey'e Uganda already bamanyi gye ziri, gye baaziwayali nga bamanyiyo, naye kigambibwa okuba nti munnange banka ey'omu Japan ezimu ku ssente gye zaatwalibwa oba gye zaawayalingibwa yagaanye okubeera nga efreezinga transfer eza miliyoni 22 ezigambibwa okuba nti zabbibwa mu Bank of Uganda. Kati banka eno ey'omu Japan ssente ezimu ku ezo ezabbibwa ze zaatwalibwa gye zaawayalingibwa ekyagaanye okufreezinga transfer kiba kitegeeza nti omuntu yenna asobola okugenda ye n'akola by'ayagala n'aziggyayo mu ngeri yonna. Kakati munnange banka eno ya mu Japan kubanga olwedi baatubuulidde dda nti ezimu ziri Bungereza endala ziri Japan. Kakati banka eno ey'e Japan egaanye okufreezinga transfer ey'emiliyoni 6 eza dola nga mu za Uganda bwezito ziri awo mu biliyoni mu buwumbi 22 ezigambibwa okuba nti zabbibwa mu Bank of Uganda. Era embeera eno munnange ereetedde okunoonyereza okugenda mu maaso mu nsonga eno okubeera nti munnange bakakasa nti kirabika obubbi buno bwali butegeke bulungi nnyo era nga gurupu eyabutegeka butereevu esangibwa mu Bank of Uganda munda mwennyini wamu ne Ministry of Finance era nga process ey'okubeera nga ssente zino muganda wange ziri kavaringibwa oba zinunulwa erabika ekalubyemu anti omubbi naye aba alowooza. Kakati okusinziira ku Criminal Investigations Directorate CID asabye Interpol wano mu Kampala okubeera nga bakontakitinga counterparts baabwe wali mu England ne Japan okusobola okuyambako okubeera nga aba identifyinga nga bategeera abantu bennyini ba identifyinga ba individuals wamu ne companies ezenyigira mu bunyazi buno oba mu kuwayalinga transfer zino, fraudulent wire transfers zino. So far England wamu ne Japan Interpol agencies tebanaba kubeera nga barespondinga ku request eya the Criminal Investigations Directorate CID wano e Kampala. Era nga munnange okusinziira ku kunoonyereza bagamba nti eno yali inside job okusinziira ku nkola gye baakikolamu era nga obubbi buno munnange obwagenderamu ssente eziri mu miliyoni 13 eza dola mu za Uganda bwe buwumbi nga 47 n'omusobyo okuva mu government funds. Bugambye nti bagamba nti yali inside job era nga bano kye baakola baakikola batya, butya bwe baabikola ojja kwebuuza naye kati ssente zino baazibba batya. Muganda wange bano bagamba nti ekisooka bagamba nti bakozesa ebintu nga 3 ndowooza ba amakubo nga 3 era nga ndowooza bwe baazuula obunafu oba emiwaatwa bwe bayinza okubeera nga bayisiza obubbi nti baateekawo kye bayita fake expenses. Bateekawo fake expenses kwegamba ensaasaanya etaliyo. Ekyo kimu. Ekyokubiri bwe batyo bano batransferinga
batransferinga ssente okuva mu Bank of Uganda nga batekinga advantage obw'okutwala omukisa ogwa connections zerina ne banks endala worldwide, nti batransferinga ssente okuzijja katugeze wano okuzitwala mu banka endala kwetooloola ensi, era bakozesa omukisa gwe balina nti olw'okuba nti Bank of Uganda erina enkolagana ne zi banka endala okwetooloola ensi, ogwo omukisa nagwo ne bakola ki? Ne bagukozesa. Ebyo bibiri bateekawo fake expenses kyekisooka, ne bakozesa connections Bank of Uganda zerina ne banks endala worldwide, nabo ne bagukozesa. Era bano ekkubo eryokusatu bakozesa intermediary bank for internal wire transfer. Mu kino bategeeza ki? Nti bano bakozesa middleman wakati w'ebbanka evaamu ssente oba issuing bank, kati wano ye Bank of Uganda wamu ne receiving bank, bakozesa middleman. Kati bank eyo intermediary bank ezimu ku ezo Bank of Uganda zerina bazikozesa, era nti ebiseera ebimu mu nsi ez'enjawulo intermediary bank eba yeetaagisa okukola international wire transfers nga katugeze zibaddewo wakati wa banka ebbiri. Ebiseera ebisinga wakati w'ensi ez'enjawulo ezitalina established financial relationship, olwo munnange babeera beetaaga intermediary bank ekolenga kayungirizi, middleman. Kale bwe batyo munnange nga bwe kugambye nti eno inside job abaakola kino bali mu Bank of Uganda mwennyini, n'ogwo omukisa baagukozesa. Sente zino ezabbibwa baazigabanyamu emirundi ebiri, transfers bbiri. Transfer esooka $6 million eza dola bazisindika ku account mu banka emu mu Japan, $7 million eza dola endala ne bazisindika ku account emu mu banka emu mu ggwanga erya Bungereza, England. Kati munnange obuzibu bwe buli newankubadde nga banka ey'e Bungereza yo yakkiriza okubeera ng'efreezinga omutetebwa gw'ensimbi oguliyo mu $7 million eza dola eza transferring bwayo, naye ate kino munnange kikyuseemu mu ggwanga erya Japan, kubanga banka yaayo yo ate ebintu ebikalubizzaamu, kubanga banka eno ebeesinga mu kibuga Tokyo kyekoze munnange ebalaze bulazi mpapula mu mateeka, paperwork eyakolebwa bulungi era nga yali ava mu Bank of Uganda. Sente zino okubeera nga ziteekebwayo mu banka eyo nti byonna byali completed bulungi nnyo. Kakati mutugamba mutya nti ate tubifreezing tutya? Kubanga biibino buli kimu kiri mulaala, tewaliiwoko kintu kyonna kye tuyinza kusinziirako kubanga paperwork yenna munnange ali completed. Tukole tutya? Munnange ekivudde mu ekyo banka eno erejectinze egaanye okusaba kwa Bank of Uganda okubeera nga bafreezinga bateeka envumbo munnange ku transfer eno eyakolebwa mu mwezi ogw'omunaana. Tinedda tetujja muleeta essagaliko wano tetugenda. Kakati munnange okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Ba officials 17 okuva mu Bank of Uganda ne Ministry of Finance bano munnange bamaze dde okubeera nga babuuzibwa kajojojoji w'ebibuuzo bali mu kunyizibwa, era nga munnange ababakunya be ba CID wamu ne Defense Intelligence okukozesa ne security DIS detectives. Munnange laptops, amasimu, mobile phones, travel documents byonna munnange bimaze okubeera nga biboyebwa okuva mu officials bano. Ayinza okubomba. Kakati okunoonyereza naddala mu kwekizamininga laptops zino, laptop gye bakutte
laptops ze balina okunoonyereza ku zo abasajja abagezigezi b'ebito basanzidde okubeera nga bazitaganjula era balabe login details ezakozesebwa mu bubbi buno. Kakati okunoonyereza munnaye kugenda maaso era nga baagala okumanya entandikwa eya large scale fraud era nga munnange batandikidde ddala mu Treasury Department okussa ne account General's Office mu Ministry ya Finance era nga bagamba nti munnange ba senior staff mu Central Bank bateekwa okuba nga bebeenyigira mu nsonga eno kuba yali inside job mu Ministry ya Finance ne mu Central Bank mwennyini. Kakati munnange mu mbeera eno ekyali enzibuzibu ab'obuyinza bwe batyo kirabika kibabeera kizibu okubeera nti nno sente zino zonna bazifuna n'okubeera nga bakwata abo bonna abakirimu. Bank eya Japan emu ku ezo oba Partner Bank yakozesebwa mu skiimu eno okugaana okubeera nga eblockinga transfer. Kirabika munnange kino era kigenda kuleetawo omulimu okubeera nga muzibu nnyo mu International Financial Investigations wamu munnange n'obwetaavu okubeera nga ensonga eno bagizingazingako mangu nnyo. Nga banakutegeezezza muganda wange nti tugenda kuba bino byonna tubitunuulira n'eriiso ejjogi nti abo abavunaanyizibwa ku nsonga eno banaakwatibwa era abo bebagamba nti bavunaanyizibwa ku nsonga eno ddala be bavunaanyizibwa ku nsonga eno. Ye lwaki General Museveni aluddewo ennyo okubeera nga appointinga gavana omujjuvu owa Bank of Uganda owa Central Bank? Lwaki? Ekyo kibuuzo kye neebuuza.